Abatuze ku byalo okuli Kyakayanyi ne Kalagala bali mu kusamba nsiko nga banoonya omwana owamutuze munnaabwe yabuze. Omwana yabuze Shamim Munaga w'emyaka 6 nga mwana wamugura Muhammad Kawo Kinnakatimbo Fatuma nga batuze ku kyalo Kyakayanyi Sengwe Muluka ogw'ensozi nga mu Ggombole mu Kiganda e Mubende. Abantu bonna bagamba nti basize banoonya mu ttale nga basamba ensiko najjo buli kati bakyanoonya naye tewali yadde ekiraga nti omwana banaamulaba. Tusambye ensiko omwana akyabuze. Tubadde tugaa nti oba tunaasanga wakiri mayiti ye. Abatuze nga kulemiddwamu ssente w'omuluka abuduukawo kye basizeewo okuluma maka ag'omusamize abalinaanye ababuli lwaki yeetayemu kunoonya ng'ate ekyalo kyonna kijjombidde. Tulambule mbasawo abo banakomawo wano oba kujja kunoonya kwetaba mu kunoonya nti oba yeetabye mu kunoonya naffe. Baazizza essabo naye nga tebalina kye balabye ekiraga nti oba yandiba ng'ali mu ssabo lino era omusamize abategeeza nti kyali musawo wa kinnansi mutuufu asaddaaka muntu n'abakkiriza bakebere wonna we baagala. Abatuze bagambye amasabo gazise mu kitundu kyabwe era ng'omwana yandiba nga yasaddaakibwa. Tutidde tulowooza nti abasawo Abaganda abezze mu bitundu muno be batuttidde omwana. Taata omwana Kawoki agambye nti omwana yamugyako ku piki n'amuleka mu kabuga ak'ensozi nga bagulira amakerenda agaze olwo yagende ku miriye mu Kiganda. Tuvaayo omwana ne muwa eddagala n'ajja n'empeke naye wakati wa Nsozinga ne Kyakayanja wakati awo omwana we yabulidde teyatuuse waka. Nnyina w'omwana agamba nti kanyiza kulinda aleeta amakerenda nga talabika okusala ku bidde bbaawe nga mubuuza ogubadde. Mugulize empeke ozimuwe omuleke ng'ajja ng'ogende. Mugera Muhammad agambye nti atuse ku poliisi y'omu Kiganda era ne mukkiriza okugenda mu maaso n'okumunoonya. Ebyo nga bityo poliisi y'Eluweero eriko omwana w'emyaka 13 gwekutte olubeera okumala ekiseera ng'ali ku sitweti. Kigambibwa nti olulala ebikwekweto ebikolebwa okulaba nga amalawo bakireresi ku nguudo. Mu mwaka gwa 2012 omwana oyo yakwatibwa nga ne guno bakadde be tebalabikanga. Tugezaako okunyonyereza wa omuzadde waali ne maama. Akuumibwa ku poliisi kati Aaron w'emyaka 13 nga yasangibwa mu bitundu by'Emakerere Kikuni wabula nga bukyanga akwatibwa mu mwaka gwa 2012 bazadde be talabikanga. Omwana ono agamba nti yava mu bitundu by'Embale nga kitaawe ye Bernard Mutebi ne nnyina Julie Nanyunga naye nga bamubuze. Nyaga ngizala Jambuka Aaron nga nina emyaka 13 tatange bamuyitanga Bernard mama wange bamuyita Nanyunga Anet. Bazadde abaali Mbale bonna abamanyi taata wa Mbuga Aaron era nga muwulidde amabuulire ago tusaba muveeyo mujje Luweero mujja kufu. Abadde asitiikinga nnyo nti maama we ne taata we baayawukana. Ate Nakalema Aisha emyaka 40 omutuze w'Ekyengera asubiddwa vala okulonda omwana eyita maani nga yamusanze asula mu bifulukwa Ekyengera. Omwana ono bamubuuza amannya agamba nti ye maani, taata we agamba nti Emidia ate maama we agamba nti ye maama Kayongo. Omukyalo n'asabye amanyi omwana ono ogenda okumunona ewuwe. Yalondebwa nga 17 waliwo bayita ba voice obukyengera ne bamuleeta ne bamulanga okumala ennaku 3 naye abantu be ne babula. Tusaba tubeere naye okuba yali asulaawo mu bbanga nga ne poliisi neemugamba bamusobola bayinza oba nga bazadde be bali eyo wala nga banoonyeza mu bitundu ebibaliraanye naye nga omwana ali yakyengera.